Balwanyise as captive as Kizza Besigye. General Yoweri Kaguta Museveni ng'akyalwanagana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu amufuukidde akayinja mu ngatto ate ebintu byongedde okwonooneka oluvannyuma lwa retired Kano Kizza Warren Kifeefe okuvaayo bw'atyo n'agenda mu maaso n'okuba ng'akawaŋŋamula nga mu butongole bw'agenda okwegatta ku kibiina kya NUP ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obunkenke bweyongedde mu bakulu ab'ekibiina kya NRM oluvannyuma lw'ebigambo bya retired Kano Kizza Besigye. Ampuliriza nkuleetedde akatambi ka Gen Besigye ka Kano Kizza Besigye ng'agezaako okunnyonnyola lwaki oba olyawo kikulu nnyo era kirungi nnyo okubanga yeegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga azirambise bulungi. Mu ngeri y'emu njagala kubanga nkutwalako katono nnyo wali abavuddeyo ne bapiininga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamugamba oba olyawo yandibadde nga tebannaba kubanga bamuwagira mu kalulu ka 2026 baagala asooka aveeyo abawulire kiki kyayogera ku tteeka ly'ebisiyaga. Kakati bano oba tugenda baddamu ki ngenda kusaba beerako osobole okuwulira ebigambo nga we bigenda okutambula n'okwanukulwa kw'abano kubanga ffenna tukimanyi Kyagulanyi Ssentamu musajja eyayogera edda ku nsonga z'ebisiyaga then tugenda nabyo bituukako mu ngeri y'emu. Nina ensonga nina vidiyo gyendeese gye njagala tuwulirize oba olyawo bias obusungu n'obutaagaliza Bobi Wine babbebekulu bwe balina babujja kuki mu katambi kano ogenda kubanga obitegeera bulungi. Mu ngeri y'emu wali abavuddeyo jjukira First Lady omukyala amanyiddwa nga Barbara Itungo Kyagulanyi ali mu ggwanga lya Bungereza gy'ayitidde ku mikutu egy'enjawulo okuli Sky News okuli BBC. Kakati waliwo abavuddeyo ne bagamba nti ono ebyo byakola baabikolakola dda kale nno talina kipya kya njawulo kyaleese. Naye wano waliwo ebibuuzo abaabikola be baani? Ku baabikola kuliko mukyala wa mwami Museveni. Byonna tugenda bitegeera. Njagala kusooka kwebazaako wenna gy'osinziira okubanga otugoberera ali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwenna mbaanirizaako omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo kubanga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Njagala onzikirize nsooke ntumireko eddakiika ng'emu kubanga waliwo abajja ne bagamba nti bo si batumirako baganda baffe abali e Dubai, abali e Saudi Arabia, abali e Qatar, abali Oman, abali Kuwait, Jordan mwenna mbaanirizaako, abali e Bungereza, America, Kenya, abali e Sudan mwenna mbaanirizaako era mwebale nnyo okubanga mugoberera omukutu gwaffe. Njagala kubanga era mbategeeza simanyi biki bye weesuubiza mu mwaka guno ne tusemberedde ogukuba oluku mu mutwe otuuse wa n'ebirooto n'ebyo bye weesuubiza. Tuli mwezi gwa 9 abaffe tugenda mu gwa 10 ntegeeza tubuze emyezi 3 emyezi 2 egijjudde omwezi oba omwaka tugukube oluku mu mutwe. Njagala straight away tutandikirewo nga sinnaba na kuyisaawo bulango njagala tugenderewo mu story esooka. Waliwo eyavuddeyo n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu aveeyo ayogere ku bisiyaga nga tebannabakwata kalulu kaabwe kukamuwa oba okukamumma mu 2026 ateekeddwa okujja nannyonnyola eggwanga wawaagwa ku bisiyaga. Wano wenzijidde n'embuuza toli mukyamu kubuuza naye obwongo bwo bukyamu dwaki? Bobi Wine emyaka 10 egiyise yayogera ku bisiyaga n'abaaningibwa okutambula okgenda mu ggwanga erya Bungereza baani yakaggwako. Oba tuwuliriza kakati bw'ovaayo n'ogamba nti aveeyo ababuulire waayimiridde ku bisiyaga nze ngenda kuddamu bwe nti omuntu ow'okubuuza wa waayimiridde ku bisiyaga ye Gen.M7 ate oyo naye si ye mukulu. Omuntu ow'okubuuza like ebisiyaga abyogerako ki ye mukulu amanyiddwa nga Andrew Mwenda. Andrew Mwenda mpuliriza ye mwogezi w'ekibiina kya MK Muwozi Project. Abadongo mwe bali ba Simon Muyanga Lutaaya Jimmy bikoze bitya Luwanga simanya Kazibwe Bashiri Nsanga Bisibe bonna abadongo nga wobamanyi bali eyo.
So bw'obanga oyagala kubuuza kintu kya bisiyaga bano bapasita bujiiko abatusumbuwa obutategeera sooka ogenda obuuze Andrew Mwenda ayogerera ekibiina ky'owagira kuba nawulira pasita bujiiko ng'agamba nti Muhoozi asaanidde okufuga eggwanga nga tonnabapiininga Robert Kyagulanyi Ssentamu eyaggalirwa okuyingira eggwanga erya Bungereza ku nsonga ze zimu nga tonnaba kumuyingirira namubuuza akubulire wawaago olwedde weeragadde emyaka 10 emabega buuza oyo ali mu kibiina kyo ekyo ky'owagira era oyo omwana gw'oyagala ajje mu buyinza buuza aboogerera ekibiina kye gwe lwaki otembeeta Muhoozi ng'okimanyi n'etteeka ly'ebisiyaga gwoza olikuba mu paalamenti ampuliriza mu 2014 etteeka lyo lyasooka okujja paalamenti eriyisa digende wa mwami Museveni dijja mu Andrew Mwenda n'agenda mu kooti 2014 bw'agenda mu kooti n'akyalenjinga Gen.M7 bw'amukyalenjinga ne bigobwa tukomyewo bino ebya recently bino mu 2023 omuntu eyadduse n'agenda mu kooti yabadde Andrew Mwenda gwenjogerako ye mwogezi w'ekibiina kya MK ekya Muhoozi era njagala kuzaayo mu lupapula lw'amawulire olwafulumye wiiki ewedde olwa Daily Monitor bwe baafulumiza Gen. Muhoozi yabadde luddawa neerabiddeyo basinziddeyo mu lukuŋŋaana lwe yabaddemu olupapula lw'amawulire lutugamba waliwo be baalidde ebisiyaga Nayuganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe plumbing electrical installation and general construction biodigester septic tank and many more todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel jjukira yeffe ba Alihira Holdings Uganda Limited have it all. Kakati omwagala tuwogere ki ng'olwedde abagala bo baagala kujja mu buyinza era baagala kweyimba mu ngatto za Kyagulanyi Ssentamu batambula n'abawagira abasiyazi kati bo bennyini be boogerera si basiyazi njagala kuvaawo awo situjja kuba nga tulwawo nga tonnapiininga Kyagulanyi Ssentamu tunuulira bootambula nabo b'oyagala okuwagira ntegeeza ab'emitwe oba oliawo eminafunafu bano bapasita bujiiko bakaziwe Bashir Nsanga Bisibe n'abantu abalala abali awo bonna njagala kuvaawo awo omuntu ayinza okukera ku makya munzikirize nsooke empiseewo obulango buno then nzije tweyongereyo Aji Abudu mulombi wa Dduwa munoonyeeko asangibwa mukwano gwange mukubire ku namba y'essimu eyo gy'olaba mu Kurani awo asooka akutaase ku bizibu ebiyitirivu ebyo ebikwetimbye ajja kubanga abimala mu ngeri y'emu njagala kutegeeza tutambula ne Alihila Holdings Uganda Limited bakabaka mu kuzimba amayumba bakabaka mu kuzimba toyo eri ku mulembe bakabaka mu kuteeka amasannyalaze mu nnyumba kuteeka amazzi mu nnyumba n'ebirala bingi nzikiriza ebbanga libadde ddene ebibuuzo bingi mu mitwe gy'abannayuganda dwaki Bebe Cool Bobi Wine bagugulana ku Sane Chameleone eno video yinzo tuyambako okwawula wakati w'abana abasatu omugezi yaani ategeera yaani atategeera yaani n'omusiru yaani sivuma nkiddamu egenda tuyambako okwawula ani yakozesa ebiseera by'obulungi kubanga bino ebintu tubimenya mu mmenya 3 nti bwe tuba tutandika okukola tubeerawo n'abakolerera okulya n'abakolerera ebiseera by'omu maaso wano olwayo tulinawo omuntu gwe tulaba yali akolerera ebiseera by'omu maaso n'abeeyita abaana b'abaminisita
bakulira kuzibbaga ono yali akimanyi ayina okukola ennyo okulya bbaga kubanga ewaabwe teyaliiwo ayagala agyetuuseeko katufune akatambi kano then nzije tusobole okuba nga tweyongerayo tuyina story ez'enjawulo wa video yaffe like mu ngeri yemugenda mu maaso n'okubeera nga osubscribinga Bobi Wine ayine mixon sirabanga mikisanga ja Bobi Wine mu bulamu bwange from musically Bobi Wine mixon kwajatambula jukira mamali no zana bana bato na yimba oluyimba nono mulenzi kyemba saba mwekume ulamu bonyuma ko mpinyo asiko mukono oluyimba olumanyi waliwo company bagiyitanga ya Life Guard ne kuba Bobi Wine ku billboard nga waliwo tambula ba Bobi Wine ku billboard abayimbi ne kyamyo omutwe omukisolo gutandika kugobera nkulaga Bobi Wine ngala maso bonyawo namaliriza byowedda byonyumye bya Sanders ngali ku billboard ekibuga kyonna Kampala ne Uganda yonna ku kalango kani Life Guard Bobi Wine akube ngoma ayimba amaliriza akuba mazima nze Bobi Wine gwe nasoko kutya yagula ebyuma ku Walugembe na nyinira bamba Walugembe Moses emiliyoni 75 nze nali coordinating ebyuma yasoko kugula sound wano mu bayimbi ngo muyimbi omunene tagulanga ku sound Bobi Wine membuliriza Bobi Wine usenteze buterevu ngazibye mu ngoma ye Bobi Wine yegulire magere awo ezo yika 11 zali kuba 11 magere yegulirawo mbuza amwadde buwi atya Bobi Wine akuba akayimba nze banka nkozesa Centenary omukadde n'omulero Centenary nze banka ya Centenary nemuwa sente nanduka nagende magere nayegulire magere nga banyomangayo nga balaba wafu waliwo ettosi niwo mubando w'ebisima nayegulire magere aba yakamala okugula magere bwati laba diru yali akamiliyoni nga MTN erese simu bagiyita kabiriiti nga kamiliyoni alina okukeera mu MTN bagende basayininga eddiru ya kabiriiti eyo nalwanira mu kirabu siriki oba ne Medicine Ntongo banani omukisola bagugula Bobi Wine oli bamukubira bukuzi namugamba jangu okutula eddiru eno bagenda bugenze nga bamugamba omuntu ali principal di atagenda kola bwati yono nga bakwate sente miliyoni 6 nga bazimuwa Bobi Wine nga atandika okuzimba magere olaba saagalo ganja nawe yanyaga bwe balimba limba tabamuwanga buwibi no mbeze guru babadde motoka afukamidde mbuno mubanda atambuza njayo bifu Bobi Wine yekolera sente yo wano kuyagula ne busabala bana ko wange mutwala nonse Bobi Wine mumanyi era bwaba manyi je omayi walwa bamugerega atakwa oyogera ne tuddamu obadde ki Bobi Wine okumanya nze natyensi mubayimbi kumukisa kumugobere mubayimbi abali mu Uganda tewali muyimbi gwe bali bakutte ne batasulira trip ne bamuwa ne sente okugenda agenda umulemu ali bulungi je yagali yamala kuyimbira mugagga bamuyitanga Charles Mbire ndakuhereza buli kalungi mama Mbire you are so beautiful mama Mbire Charles Mbire nakwate sente nazuwa Bobi Wine ne bagenda ne South Africa ne bawumula okumala akaseera akatali kagere nafuna toko time simu ya toko time nga tasaako ya time Bobi Wine ngaakuba bukubi ye MTN muwadde yeyembera Charles chairman we MTN Charles Mbire ndakuhereza buli kalungi mama Mbire kakati Jowano tunulira kangene nga nkusalira muka tonotono Jowano Bobi Wine tiyali tinyesimbiyeyo Bobi Wine tabera ko mu kirozo kya kwesimbawo nge ebisajja bivere nga byekoza simanyi kanti simanyi awabidani simanyi atondo tuyasoma olaba kulya omukisa okugoberera omuntu tedeze simu kwa simu gwerwazo olaba omukisa okugoberera omuntu WhatsApp bana yakwa omubanda yaveri nze njogera nga senior promoter nguulira mukisa sikubulira bintu byabufuzi wala kubulira bya musical byendimu nti totyadeba byabufuzi tuli kumukisa amazima ga Katonda mu ggulu kanti nti simanyi bewabitenegondi bewabiddawo bitundu biseti omubanda agenza okukangawo ndi kakati agenda kwewandiisa kakati ekkubo likutejjawo kakati oyo muyayi nawe muyayi abantu anabajjawo kakati ate oyo si mulonzi kakati ate oyo abayayi bazzebuzi tebalina ndagamuntu oli ajja kulonda n'abagamba mwebereremu buli muntu waneka endagamuntu yongirabe
kiri ku likodi mu ggwanga Uganda sewali mubaka wa parliament yali awangudde bululu nga Bobi Wine yawangulirako ekyadolo Bobi Wine namutya yatuuka mu parliament okimanyi ne sipiika yayimuka omulenzi n'agoma mwate ndulu nego mu parliament away from that side njagala kubanga nkutwala buterevu watali kuumuzaamu nkutwaleko eri omukulu yeekolera eddakiika ng'emu bbiri ebigambo bingi ebibadde bitambula around the social media ku babloga ba NRM n'abo abamanyi naye nga beefuula nti tebamanyi olw'okuba basasulwa bateekebwa ebigaati mu kamwa ne bagaana okwogera ebituufu olw'okulya kwabwe bagambye nti anjagala kujjukiza nti Babi Itungo Kyagulanyi ali mu ggwanga lya Bungereza era amazeeyo ebbanga kumpi lya wiiki namba twasooka mmulabako ng'ali ku Sky News ne tuddamu ne tumulaba ku BBC News yes n'emikutu emirala ali ku nsonga za firimu eya Kyagulanyi Ssentamu The People's President documentary eyo mu ngeri y'emu nga bw'attaanya n'ensonga ezikulaakulanya eggwanga n'okukyusa obuyinza mu ggwanga Uganda ababuyabuya abatalowooza bagambye nti ebyo byali mu kkola baabikola dda kakati bwe baba nga baabikola njagala tufune yeekolera eddakiika ntono nnyo njagala tumufuneyo kale eddakiika 2 oba 3 zitumale bwe tuve waayeekolera tugende tusetule emboozi tuyina eyalitayadi kano Kiza Warren Kifefe ewooma egenda kunyumira kubanga obudde bwaggayegayedda bwazze ku bunnaabo bw'abanga Gen.M7 abadde alwana ne Kyagulanyi ng'amulemye kakati watya nga retired Colonel Kiza Besigye ebigambo byaleese olwaleero bizze mu nkola Museveni kalaga amawanga essaawa zino twogerera ali mu Amerika nawuliddeko abatalina byakola nga bagamba nti ebyo byonna mukyala w'omukulembeze byayogera baabirabalabadda era tewali kyamaanyi ne mu speech gyayogera teyina nnyo era tekanga nnyo kubanga bintu bya bulijjo nti ne batandika noga nti wini byanyima yabikola n'abalala opposition naye tebiina gye bituuse muganda wange yeekolera njagala gw'olaba otya mu nsonga y'omukyala gwe bayita First Lady Babi Kyagulanyi Itungo olw'okubanga ali bwe lwaggwanga ate ng'akiikiridde bannayuganda byali badde nga baabirabaalabadda nga Kataaha yabikoze singa mukyala Museveni yabadde ayogeredde ku Sky News telefayine ye y'Ebungereza nga yayogeredde ku BBC radio then mwagambye twabirabaalabadda naye lwaki obirabira wa neighbor birabire mu nju yammwe so omuntu akera n'akola statement ng'eyo nti twabirabaalabadda omubuuzo oyina mwezi gula ennyama gwe atali amasavu nsanyisa okulaba Selector David mukadde wange I salute you papa so kakati sigenda gafuula mawulire Selector David kubuuzizaako Kyagulanyi okwogerera ku Sky News okwogerera ku BBC oba okumukyaza ku BBC kubanga ye First Lady ali legited ye First Lady wa Uganda eyo ba First Lady be balina okukola era ndowooza olaba nti First Lady ow'ekikwangala talabikirangako yadde kaledio ka kizindaala ak'ekyalo talabikirangako yadde ku mukalakaasa talabikirangako yadde ku radio katwe talabikirangako yadde ku BTFM nti ne radio ezitandikirwako oba TV nga zi BTM zi Moon TV entegeera ye teyinza kumusobozesa genda kwogerayo kubanga eyinza okumutimawa njagala ozanye eddoboozi lya muka Museveni ogamba abantu baliteebe gwe zanye eddoboozi lya muka Museveni nga totaddeko kifaananyi ogamba abantu baliteebe muka Museveni alinganga lubaale nga kasiro oba alinganga omuzimu gw'omwana omuto muka Museveni alinganga omuzimu gw'omwana omuto omuzimu gw'omwana omuto mubi nnyo muzibu nnyo ne bwe gujja okululuma tomanya kye gwagala gukaaba bukaabi omuzimu gw'omwana omuto gubeera awo mu kukaaba bukaabi ne weebuuza njagala kubeebaza ak'ensusso basubscriber bange
bafolowa bange mwenna gye musinziira mwebale kuwagira mwebale kugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala nsiima kuva ku ntobo ya mutima gwange era wano wennyini wenjagala osinziire okuwa vidiyo yaffe like mu ngeri emu eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga njagala nno tutambule tugenderewo butereevu mu mboozi ya retired Koloneli Kizza Warren Kifeefe Besigye olunaku lwabadde lwajjo Dr. Kizza Besigye yabaddeko ku mukutu ogumu nga bagenda maaso n'okuba nga bamuwogera nga boogerezeganyaamu retired Kano Kizza Besigye n'abaako ekyama kiyayanjudde n'agamba nti oba oliawo ife twalwana okumala akaseera tulwanye okukyusa obuyinza bw'eggwanga lino Uganda okumala akaseera naye twesanze nga kyekiseera olwaleero tunoonye omuntu alina embavu omuntu alina amaanyi era ng'agambye bwe ntunulatunula mu bantu abaliwo ndabira ddala nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine owa NUP alabika nga ye musajja asaanira ddala era bwe mba nga ntunulatunula nga nze retired Koloneli Besigye ndabira ddala nga Kyagulanyi Ssentamu ebintu bye nakolanga abikoze oba oliawo n'okusingawo era agambye nti obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulu kubanga tukimanyi bulungi nti akalulu tekasobola kutwala Gen.M7 naye singa tugezaako ne twegatta bulungi tusobola okugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu atukulembeddemu n'anunula ffe abali mu bwetaavu bw'okununula eggwanga n'anunula bannayuganda abali mu buwambe n'anunula abantu ffenna ekyo tusobola kikola nga tumwegasseeko retired Koloneli Besigye ayongeddeko n'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu omusajja oyo mu kiseera ffe nga amaanyi gatukendedde gatukeeye ate yalabika nga wa muzinzi n'agamba ekitukakatako ffe nga bannamukadde abaaliwo batwalyako bye twalya kwe kudda emabega we tutandike okuba nga tumuyamba tumusindike ayitawo awaatulema yengeri gye tugenda okununula Uganda bwe tunaaba tweyawudde tetugenda kubanga tununula eggwanga Uganda retired Koloneli Kizza Besigye ampuliriza mbadde saagala bigambo bye mbyogere bwogezi mbadde njagala owulire nga biva mu kamwake olyoke otegeere nti Kizza Besigye baaba kibulako kujjula naye nga kyo kyayidde era nkimanyi bannabyabufuzi bangi abaaliwo nga Kyagulanyi tannajja mu byabufuzi bwe bajja baawulira ensaalwa gye baawulira kubanga omulenzi omuto va ku kyobuto omulenzi eyali mu bidongo Rastaman yava eri najja n'akwata bye baali balowooza nti be basobola obbibeera ekisinga okunsanyula nti waliwo abamu abakkiriza nti kituufu omuyayi yatuyitako waliwo abalemeddeyo nga bakyalina lirye ffutwa ba Muhammad Nsereko yes babeere ne ffutwa lyabwe naye kyonna kye kiri kijja kuggwa nga Besigye batandise okulaba omusana ebinaava mu kulonda baba mu birinde njagala nkuwe retired Koloneli Kizza Besigye Warren Kifeefe asooke abeeko ebigambo byakugamba then nze ngenda kuba nga mbateera wano but before I wrap up this show mukwano gwange njagala kuba nga mbeebaza akasembayo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala nsiima mwebale goberera mukutu gwaffe mwebale kutugoberera muli b'amaanyi ekyokuba kye tutalina naye tusiima okujjako baweereza tujja baweereza watali kutya no matter what kambawe retired Kano Kizza Besigye mbateere wano wabula tutambula ne Ajabu Dungabo musajja mulombi wa dduwa munoonyeeko asobole okuba nga akulombera dduwa mu ngeri emu tutambula ne Al Hila Holdings Uganda Limited bakabaka mu kuzimba amayumba Kauka Derrick Investments nabo banoonyeeko atakuumira mpeera abankuumire Bobi Wine is as captive as Kizza Besigye. He's trying as hard as he can to get out of captivity. And we must add up all efforts of all people
who are in captivity, and especially those who realize the captivity and want to get out of this captivity. Yes, Doctor. So, please, if you are raising a voice to help Uganda get out of captivity, encourage the working together of all captives and to ensure that we free ourselves together. Yes. And to the same extent, you know, one of the things we need to realize, first of all, I have been in this struggle for freedom for a very long time, which also means I am more exhausted Yes. than you, Edgar, if you came on board to take the struggle forward. Yeah. So we must also encourage young people to come on board to take the struggle forward. It will not be achieved by people who are you know, been around for a long time, have had all kinds of injuries and so on. You need fresh legs, fresh arms, fresh minds to get into the fray and build the momentum to cause change. Bannayuganda kanakama kamwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuwesa ekitiibwa kambanjuli abakaawo ka Derrick Investments bano nga bakafulu mukola amayinja aga designing ennyumba oyagala enju yerabike nga yaba minister erabike nga aba designers abavudde Bulaaya kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step tojja kwejjusa jjukira be bakaawo ka Derrick Investments.